ISMA kitukola kubagenda siriyaddamu ebyokusoma biki ISMA talese mwana tetumanyi waba namuleeta inshallah tetumanyi olyana jaga nti omwana wa ISMA naye nga ye nze mbadde senga awo nnyo Ebyaama agenda kinja tulira nga ye ndaba kiri kubanga n'emyezi ebiri tegiweze nze okumbuulira ekituufu ndakubulidde nti talina senga ngenda okuzaawa ate kulwaki senga sizadde kusanya ebipapula mwebyo babalabika bamukebera banga kiki bankwasa ezo programu zibeera nnyo ku basajja ezo programu ezo nabwezityo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. ISMA oyo mukulu wange yamuzaala mwaka gwa 1979 yali nsoma kyakusatu maama we yali agenda Makerere yamujja ku mabeere nga myezi 9 nebamuleeta wano nze ndiwo nga baby girl naweeka ISMA paka wakuze teeka ISMA tandika okusoma liyoyo waggulu Kisimbizi mutwala mu nasale atandika okusoma nga nange nsoma enkoko njeru mwana naye taafe yalina emmotoka nga atuvugako tandika okusoma ku boys St. Paul primary. ISMA alina ekyejo kingi nnyo netusaana tumuteeka mu kisobo matali nkooyo boarding naye nga bagenda omukyalira nga sigenze ng'akaaba nti njagala senga ng'era badde emabega ne bankima olunaabyo kaali emmere ISMA n'amalira nkooyo primary n'agenda mu secondary ku Hassan Trabi ISMA nga mwana wa kyejo nnyo n'amaliriza Hassan Trabi senior 6 n'agenda ku Makerere University. ISMA yagenda ne Makerere n'asoma university ye ISMA n'amaliriza z'okutikkirwa ISMA n'ayolekera n'agenda studio. ISMA yasoma ki ne Makerere? Yasoma obusomesa. Kibinya agenda ku university n'asoma obusomesa ISMA mwana wange oyo bw'atyo ISMA walikwano ISMA bw'atyo batumwenyumiza mwana yajjira musanyu okupitirivu tumutuuma n'amannya gatusuubira yajjira musanyu nga maama waffe tebazukuzangako ate nga baali bakulu ekiseera ebyo kuma ISMA tusuubira ISMA sanyu ISMA yayagalwa nnyo bajjajja aba babiri Haji ne Hajati. So yabadde tusuubira kuba ne bwe tutuuse wano batugambye gwe bagenda ozika wano ye tusuubira. ISMA tusuubira amawe yabeera olubuto fina bonna bamaama taata abeetala tusuubira era we yazaalibwa tusuubira ISMA yayagalwa nnyo kamwe okuba ku basenga be bafunze muto mu basenga songa eryo ne basketball omulenzi naye ISMA yaganja nga bamukubako akaggo wano ISMA addukirako oli n'amuweeka taata n'avaangayo n'agati ani amukonyeko sigenda kulya kyamisana naye tetufunyeemu munnange ISMA oba yali tezise mukwano atyo ISMA genda Sudeni wakomyewo ISMA bwatyo bwalabise mwenga basenga ISMA abaddeyo n'omwana oba alinayo abaana? ISMA kitukola kubagenda siriyaddamu ebyokusoma biki ISMA talese mwana tetumanyi waba namuleeta inshallah tetumanyi olyana jaga nti omwana wa ISMA naye nga ye
nze mbadde senga awo nnyo Ebyaama. Agendo kinja tuliranga ye ndaba kiri kubanga n'emyezi ebiri tegiweze nze okumbuulira ekituufu. Ng'akubulidde nti talina. Senga ngenda okuzaawa. Ate kulwaki senga sizadde. Sizadde munange. Kati ng'akubulira ekizibu ki lwaki tazadde? Kusanya ebipapula mwebire balabika bamukebera banga kiki bankwasa ezo. Programu zibeera nnyo ku basajja ezo programu ezo nga bwezityo. Batazadde ku mwana bannange. Nga ISMA twamukuza bulungi omwana affe nga mugezi. ISMA abeera wa first mu class. ISMA abeera wa first. Oyo bamutya ISMA yafuna buna. Tugenda ku Asani Club somesa buna banyiza ISMA n'asoma ku Ruhani. Nagimalira ku Asani Club yawe omwana affe abaddemu D. Waka agenze ku university. Somo busomesa. Watugeredde. Sofi Mambo. ISMA brother wange. Brother waffe. Tata bwe yasookerako. Then omwana omulala resident. Then nze nenzirako. Waliwo ensonga nti ISMA ffe tubadde tulowooza omusajja mukulu ali mu myaka 60 naye byempulira wano nti ISMA kwa 79. ISMA akyali muto olw'okuba nti yayanga ofuna mangu embi kyemba nsuubira ate n'akyenyumirizaamu okiwulira nga bantu bamuyitanga omukadde n'akitwalanga bwe kiri n'akweka emyaka gye neyeyita jjajja naye ISMA akyali muto the first born wa taata. ISMA abaddeyo n'omwana. ISMA mashallah dadi kajje engeri gyaludde ng'ali mu Sweden wano tumulabako kitono tosobola kutegeera ntambula ye bw'ajja wa dadi dakiika 3 misinde era onoomukubira essimu enkya ajja kufuna ndala kati tosobola mukwasaganya. Ng'omwana yali atya mwabakula naye? ISMA yali mulamu nnyo. ISMA muntu mulungi yatuuka ekiseera bw'akuze n'agenda Makerere n'asoma ate n'alyoka atandika okugenda e Sweden atandika okukola naye nga ye muntu omulungi ennyo nga ISMA kyemumanyiko yali ng'ava mu kisulo yasomerako e Matale najja wajja ye muntu atuwa music ne tunyumirwa ne bazina kati ISMA ali mwana mulungi talina tabu yonna olaba waza bujja omulaba ku TV ngamba tata wange Haji wazaala Mambo olina omwana kwafe tuli Baswahili Mambo wazaala Haji oyo mwana wuwo munyumirizaamu kiya mwenyumirizaamu kwafe na ISMA abeera ku TV yesanyu ISMA talina tambo yonna ku muntu yenna abadde ye anyumyanga ebibye ng'omuntu. So ekyamutuuseeko kiyinza kuva ku ki? Ekyamutuuseeko tesitayinza kutegeera kubanga ekkumi terikyawomu ate n'omuntu oyinza okwogera gw'olaba kikusanyusa naye ate omulala nga tekimusanyusa okiba okiwulira tosobola kusanyusa abantu bonna kati bo abapiikingamu naye Allah wabaye weeyageza alhamdulillah. Manya gange nzirubuga ISMA wano ISMA OLAXES abatata wange omuto ddala kitange ye mukulu we then ISMA nalokaddako wano yewe tusange wano tusinkana wano yatuziika we tuzaalibwa wano tuliwa wano tuli nkukunjeru webayita ekatwe. Okay. So kino kyekijja ekyabajjajjaffe baganda baffe basenga ffe bonna ab'ekika kyaffe wano wetusibuka tuli basajja basiraamu olabanga byaffe kabuli ziraba zonna tulondako bulungi muddu guno tukula ki ensonga eyo munnanga kitalo nnyo
Mungu bwatu bwasalo maifa abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ebisigadde byonna biba bya Katonda. Weewaawo. Katonda yasazeewo ISMA n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Masha Allah. ISMA abaddeyo n'omwana ISMA tazaala. ISMA tazaalangako. Ebyokuba bana abakyala ayinza okuba abadde nabo eyo privacy ye. Naye nga ffe family tetulina mwana gwa ISMA kutumanyi. Okay. Ate nge naye ensonga naffe nga family tugimanyiiko. Ayi so kati bw'abanga mpozi nga gyali ya Katonda tomanya era bw'aba wallahi nga gyali wano nga bw'ozze n'otulaba bw'ajjanga gy'oli omuleetanga wano. Okay. Wano tulinawo n'ababeerawo abo ba family ne family yaffe ne tata wa ISMA nyini amuzaala balige maka gali agenda mu kyalo. Tata wa ISMA waali ajja bali baleeta mayiti. Okay. Balina mayiti ezzana amaka amakulu gali zzana. Okay. Kati ajja oluva ezzana tulina okumusaalira wano tumala omusaalira then tuluke tumukole ki mikwano gye baganda be bakyala be tumuwerekere. Weewaawo. Kale. Amin.